بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربما نقول إذا الله سبحانه وتعالى نني متين مجبو نفوزاكو كبيرا تسيومبك محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ في محمد صلى الله عليه وسلم. الله ويرتمي رجتولي بشيرا ونذيرا نغمسن ساعة نغمتيسا. تسبب الله سبحانه وتعالى aberenga atuwa okubeera nga tussa mu nkole ebiragiro byombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'okubeera nga twewala ebyo byonna byonna Allah mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam byetugaana. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bamukimanyi obulungi nti leero lunaku lwa Mande lunaku olw'Emmande tubeera n'omusomo oguva wa mukulu wange Sheikh Muhammad Kawoya naye nga mukimanyi obulungi nti Sheikh mulwadde embeera ddala eri serious mulwadde era yeetaaga edduwa zammwe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sheikh mumbeere nga mumusabira abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala amusuusa era abeere nga amukomyawo abeere nga atugasa era nga wabadde atugasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala yeetaaga edduwa zammwe biidhnillah. Omusomo lwakubaali lubadde luwe nga yalina okubeera nga asomesa naye ngeri gyali omulwadde insha Allah subhanahu wa ta'ala nga tetulina okubeera nga tubaako era kyetweyigiriza mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetuyinza kubeera nga tetubaako kyetweyigiriza katubeere nga insha Allah subhanahu wa ta'ala tubeera nga tweyigiriza ne ku bigambo bino ebitonotono. Bukimanyi bulungi nti ffenna abali mu gurupu eno tuli bayizi mu Luwarabu bayita talabatul ilm oba at-talabatul ilm oba at-tullabul ilm, abayizi abanoonya okumanya nga banoonya al-ilmu ash-shar'i irimu emanyikiddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe mukimanyi obulungi nti tuli mu nsi muno ng'abantu tusoma ebintu ebyenjawulo era nga tuyiga ebintu ebyenjawulo, naye omuntu yenna ali mu kkubo ng'anoonya kumanya oba ng'asoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, oyo ali mu kifo kya waggulu nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era wakitiibwa nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako mu Qur'an Karim mu aya ez'enjawulo nombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye n'amwogerako mu hadithi ez'enjawulo n'agamba nti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bw'akwata ekkubo ng'ekkubo eryo lyakutaagenze kunoonya kumanya, Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiza ekkubo erigenda okubeera nga liyingira ejjana. Kati gwe bw'oba ng'oli awo ng'osomera ku ssimu yo era ng'oli ku WhatsApp, tekitegeeza nti oba ovudde mu hadiisi eri. Hadiisi eyo eba eyogera ku muntu yenna aba atudde mu kifo kyonna oba n'akwata ekkubo n'abeera ng'asoma nga bwe tuli mu gurupu wano nga tusoma. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutwanguyiza ekkubo ery'okubeera nga liyingira mu jjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abasoma eddiini ye era tubeere nga byonna bye tukola tubikolera ala basira nga tubikolera ku kumanya okutuufu okuva eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye nga mukimanyi obulungi nti olwaleero muli bayizi era musoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu gurupu muno, waliwo obuvunaanyizibwa oba ebimu ku bintu omuntu asoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala byeyandibadde nabyo. Omuntu asoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala byeyandibadde nabyo era nga gugamba nti nze ndi muyizi nsoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala era buli lunaku nsoma era buli lunaku nina omusomesa asomesa. Ebintu bino olina okubeera ng'obeera nabyo. Ekisooka kyekiriwa katubise mu bufunze. Ekisooka i'daadu nafsi wattafaqquhu fi ddiin. Omuntu yenna akwata ekkubo n'agamba nti ŋŋenda kusoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba n'okeera ku makya n'ossaako essimu yo n'ogiteekako n'omanya olabe n'ogenda mu gurupu n'oweereza salaamu n'oyirindirira omusomo amakulu ng'oli mu kiraasi ogenda kusoma. Ky'olina okubeera ng'osooka nakyo i'daadu nafsi, okubeera ng'oteekateeka omutima gwo ng'okakasa bulungi nti mbutuufu gurupu mwoli oba kiraasi mwoli oli mu mbeera eri siriyasi nti oli mu kusoma, okweteekateeka okujjudde okwekika ekyawaggulu nti ndi muyizi era ndi mu kusoma era buli lunaku mbeerako kinneeyongerako
wattafaqquhu fi ddiini oluvannyuma lw'okweteekateeka n'omakinga sure nti buli lunaku obaako kyeweeyongerako mu kumanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lunaku obaako kyeweeyongerako mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa buli muntu ali mu guruupu muno afuba okulaba nti kyayize akitegeera n'akikuuma era n'akissa mu nkola, kijja kubanga kitugasa bulungi nnyo era kijja kubanga kirungi nti buli lunaku oba okakasa nti weeteeseteese bulungi era oliko kyoyize kyeweeyongeddeko mu busiraamu. Era bw'ogamba nti aya mbutuufu nze bwe nnali sinnaba kuyingira mu guruupu eno ebintu bino nali sibimanyi, naye olwaleero nina ebintu 50 bye mmanyi mu busiraamu nga nina n'obujulizi ku byo era nga mbikolera ku nsomesa y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ensonga ey'okubiri, ikhlaasu wa husnu nniya, omuntu okubeera nga enniya yo ogirongoosa bulungi. Enniya yo okubeera nga ogirongoosa bulungi, okubeera nti osoma okusoma kuno ng'osoma kubeera nti onoonya ibtighaa mardatillah, onoonya okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omumanyi omu yatugamba nti enniya yandibadde ng'etambula mu mubiri gw'omuntu ng'omusaayi bw'ogulaba bwe gutambula oba ng'omutima bwe gutambula, nga ssaawa 4 ogijaddada, ssaawa 4 ogirongoosa. Kubanga oyinza okutandika omulimu ng'otandise n'enniya ennungi, naye ate oluvannyuma lwa mururu zamaani, oluvannyuma lw'okutambula kw'ekiseera, enniya yo n'etandika okubeera ng'eyonooneka oba n'ebeera ng'enniya eyo butuufu tekyali mu kusoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'enniya yo obanga efunyemu obuzibuzibu. So omuntu yenna ali mu guruupu muno beera ng'olongoosa enniya yo buli lunaku, okubanga enniya nga bwe twagamba yeyingini oba yeyingini y'emirimu gyonna. Kintu kitono enniya terabika, kintu kitono nnyo ikhlaas tekirabika era kyekwese, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzira omuntu okubeera nga amuwa empeera mu mulimu gw'akoze oba okubeera nti tamuwa mpeera mu mulimu ogwo gw'aba akoze. So tubeere nga tulongoosa enniya zaffe, tubeere nga tusoma, tubeere nga kyetusingako okubeera nga tutunuulira kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera nga tusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. So baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tulongoosa enniya zaffe. Ensonga ey'okusatu, albalaagu wa ta'liimi nnaas, okubeera nga tutuusa ekyo kyonna ky'oba owulidde mu guruupu wano, nga nze nnyinza okuba nga nze Sheikh Abdul Hafiz nze nkikugambye, oba Sheikh Muhammad yakikugambye, oba Sheikh Miradu yakikugambye, oba Sheikh Anwar yakikugambye, oba Sheikh Chobe oba Sheikh Mulindwa nga yakikusomesezza, making sure nti akatono ako koyize okategeeza omuntu omulala atali mu guruupu eno, era obeere ng'okamusomesa era obeere ng'okamutegeeza. Bw'oba oyina account ku Facebook, lwaki lika posting ey'akantu ako ogambe nti mu byonna bye njize mu musomo gwa Sheikh Abdul Hafiz oba mu musomo gwa Sheikh Muhammadi, kano kankateeka ku Facebook, mikwano gyange babeere nga bakasafaadamu era babeere nga beegasa n'akantu ako. Mu mbeera efaanaganako bwetyo ojja kuba ng'otuusizza obubaka obwo eri abantu abasigadde, era ojja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli omu ku bantu abasomesa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala era abagenda okufuna empeera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagaa nti waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah agaa nti ani asinga obulungi eri omuntu ani asinga obulungi eri omuntu oyo akoowoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala wa amila salihan, n'abeera ng'akola n'emirimu emirungi oba n'abeera ng'abakoowoola okudda eri okukola emirimu emirungi. Wa qala innani minal muslimin, era n'abeera ng'agamba nti nze ndi musiraamu era najeemulukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala, adamu kitmaanul ilm, abantu abayize tumekinge sure nti ilimu gye tuyize tetugikweka, ilimu gye tuyize tetugikweka. Omuntu yenna ayize kyonna ky'oyize beera ng'okakasa nti ekyo ky'oyize ogenda kubeera ng'okisomesa abalala. Kino kifaanaganako nga kiri ekisoose ky'oyize okubeera nga ne banno okibategeezaako abatali wano. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byaga nti ballighu anni walau aya, oba mubeere nga mutuusa kwabo besisobodde kubeera nga ntuusaako obubaka buno newankubadde aya emu. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala yaga mu Qur'an Karim nti inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabe, mazima abo abakweka obubaka bwe twassa mu Qur'an al-Karim n'obulungamu
min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi nga tumaze ate okubunnyonnyola obulungi ulaika yal'anuhumullah bebo Allah subhanahu wa ta'ala beyakolimira wa yal'anuhumul la'inun era n'abakolimi bonna ne babeera nga babakolimira nga bamalayika n'abalala ne babeera nga bakolimira omuntu oyo alina kyayize n'abeera ng'akikweka oba oli awo ng'ayinza okuba alina omulimu gw'akola ne bamubuuza nti ekintu kino kiramulwa kitya naye ng'amazima olw'okuba ye alina by'ayagala okufuna mu nsonga eyo n'agaana okubeera ng'annyonnyola omuntu amazima g'ensonga eyo nga bannyonnyola ensonga eyo nga bw'erina okubeera Allah agamba nti illa alladhina taabu okuggyako abeenenya ne bava ku nsonga eyo wa aslahu era ne balongoosa wa bayyanu era ne bannyonnyola n'amazima fa ulaika atuubu alayhim abo bensonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abo bensonyiwa wa ana tawwaabu rahim era nze musonyiyi era omusaasizi ow'ekika ekyawaggulu. Ekyokutaano al-amalu bima ya'lam omuntu okukolera ku ebyo by'oyize kyonna kyonna ky'owulidde nga sheekha akisomesa beera ng'okissa mu nkola era obeere ng'okikolerako era obeere nga okitegeeza n'abantu. Ekyo ekirala annasihu lil muslimin okubeera nti abantu okwadivaizinga abantu buli muntu yenna ali mu gurupu eno wandibadde nga gwe kyakulabirako era wandibadde nga gwe awabula abantu yonna gy'owangaalira ku lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti antum khayra umma mu ekibiina ekirungi ukhrijat linnaasi kyaggyibwayo eri abantu ta'muruuna bil ma'ruufi nga kiragira abantu okukola empisa ennungi wa tanhawna 'anil munkar era ne kibeera nga kibagaana n'okukola emirimu egitali mirungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. So tubeere nga abantu tubalaamira okubeera nga tukola obulungi era tubeere nga tuba advising ku mbeera ekyasinze okuba ennungi era ey'ekika ekyawaggulu. Mwana bwattu bwe tunaaba nga tukoze bwe tutyo tugenda kubeera mu bantu abalungi era abali mu kibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abaganda bange nsaba obulombolombo obwo oba obuntu obwo tubeere nga twegasa nabwo kubanga tuli mu bantu abayizi ng'ate abayizi baliko okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala baliko obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe kyawarada mu hadiisi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti wamajtama'a qaumun fil bayti min buyuti llah yatiluuna kitaba Allahi wa yatadarasuunahu illa haffat alayhimul malaa'ika wa anzala Allahu alayhimus sakiinah ila akhir alhadith. Ngomba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti abantu tebayinza kuŋŋaana mu nnyumba yonna mu nnyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ne basoma ekitabo kya Allah era ne babeera wayatadarasuunahu era ne babeera nga bajjamu ebyokuyiga mu kitabo ekyo Qur'an al-Karim illa haffat alayhim al-malaika Allah subhanahu wa ta'ala samalayika gye bali nazibeera nga zibabikkiza ebiwaatiro byabwe wa anzala alayhim as-sakina wa Allah subhanahu wa ta'ala era nasse emirembe gye bali kati nabwe ekityo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna bali mu gurupu eno tuyina kubeera nga tulongoosa nniya zaffe n'okukakasa nti kyetusomye tugenda kubeera nga kitusomesa abalala n'okubeera nga twadivaizinga abantu okukola obulungi n'okubeera nga message eno gye tufunye ate tugisitula nitugyongerayo awo tugenda kubeera mu bantu abagenda okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala era abagenda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi mu mbeera yonna mu buli mbeera yonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusiima era atubeere nga atuteeka mu bantu abagenda okubeera nga bayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gwegwo niyabatan an Sheikh Muhammad ku lw'okuba mukulu wange Sheikh Muhammad atasobodde kubeera nti abeera naffe olw'obulwadde bw'alina. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusuusa era abeere nga amuwonya. Katujje n'ekitundu ekyokubiri nga tukimanyi obulungi nti emisomo gya bismillahir rahmanir rahim. Pozzi baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga mukimanyi obulungi nti emisomo gya Sheikh Muhammad gibeeramu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka nga tukimanyi obulungi bwe kibeera then ekitundu ekyokubiri kibeeramu okubeera nti atusomesa mu ssuula yonna okuva mu Qur'an al-Karim era ne tubeera nga naffe tugisomamu nga bw'abeera agitusomeddemu. Naffe olwaliro katubeere nga tusomayo ku ssuula yonna gye tunaaba tusome insha Allah subhanahu wa ta'ala then naffe nammwe mujja kubanga mugitusomeramu akawungeezi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. tuberenga buli omu inshallah subhanahu wa ta'ala tusomeramu essula eyo tujja kubanga tubatereza inshallah subhanahu wa ta'ala buli omu nga bw'anaaba asomye buli ali mu gurupu alina okubeera nga atusomeramu inshallah. Toweerabira nti buli wosoma Qur'an Karim bikulli harufin 10 hasanati min Allah subhanahu wa ta'ala, buli nnyukuta emu ofuna ebirungi 10. Kati oyinza okusooka n'obalamu ennyukuta ezo bw'ozibala emu ku emu paka essuula bweggwayo weekubiseemu awo osome otegeere ky'oba ofunye. Ate twagamba nti inna allaha laysa bizallaamin lil abid, mazima Allah subhanahu wa ta'ala yeetabangako mulyazaamaanya eri baddu be. Nabwe kityo assalamu alaykum.